Yes, nkwanirizaako nate mukwano gwange najjo osinza okuba nga otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati Alien Skin gye buvuddeko yalumbagana ekitebe ekya National Unity Platform, tukimanyi bulungi nze naawe, era ze nsonga ze ŋŋenda okuba nga nkumenyeramenyeramu mbeeko kye nkutangaaza okulaga bulungi nti nno eno ensonga erimu gavumenti wamu n'empuuga. Gw'ayagala okuba ng'omanya ebisingawo genda wali wansi okone mu kigambo subscribe tusobole okuba nga tugenda mu maaso, osobole okuba nga otugoberera bulungi nnyo gwagala otweyungako. Kutegeeza ku Yugi Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza, mukulike eyo nnyo mbikujiko by'ennaku enkulu Krismasi, mugikulike muna mwenna abaasanyuse abaafuniddeyo obuzibu tubasaasidde nnyo. Mukama Katonda agira nga abagumya nate tubasaasira nnyo, tubassa mu mikono gya Mukama Katonda. Tujjukira bulungi nnyo olunaku eziyise emabega omwami ono Mulwana amanyikiddwa nga Alien Skin yalumbagana ekitebe kya National Unity Platform ne bakola effujjo lyabwe n'akabinja ke kayita Fangoni Forest, ne bakola ebintu by'obuwuttaavu eby'ebisiru ne basiiga ku bisenge bya National Unity Platform, ekintu ekitaalabika ddala bulungi nnyo. Era ng'omuntu yenna ategeera teweetaaga kumala kubuuliriza nnyo nti Alien Skin yaggyawa confident n'obuvumu obulumbagana ekitebe kya National Unity Platform. Kino tekikumala kukulaga nti nno waliyo ensonga eyeekwese emabega. Jjukira bino yagenda obbikola mu kaseera ke kamu nga ke bajje bamale okutongoza ekibiina ne Mathias Mpuuga, former leader of opposition. Era Alien Skin kw'ogwo omukolo yaliko ng'omu ku bagenyi abakulu era abayite era bammemba b'ekibiina. Byonna ebyagenda mu maaso mu nteeseganya tetwamanya. Jjukira ekibiina kya Mpuuga yakitandikawo ng'omusingi gwe kiyimiriddeko si gwa kukulaakulanya ggwanga natwala ggwanga mu maaso. Wabula mu byonna statement ze baakola walabanga nga balumbagana kibiina kya National Unity Platform. Kugamba bufunze ekibiina kyabwe kyalinga ekibiina pate gye batandiseewo okulaba nga erwanyisa National Unity Platform. Naye ng'olowooza kino lwaki kibirawo ekityo? Kitegeeza nti emabega waliyo saponsa asaponsalinga bano abafujjirira okusobola okulaba nga balwanyisa ekibiina kino ekya National Unity Platform. Ate nze kye ndaba ensonga ennungi oba mu kulaba okwangu okulwanyisa ekibiina kino ekya National Unity Platform si kukikolako ffujjo. Era webanga ze strategies ze bayina otandika okukola effujjo ku kibiina kya National Unity Platform nga balowooza banaakisuula, ezo ssente balidde za bwereere era mbakubiriza Alien Skin ne banno Mpuuga muzzeeyo ssente z'omusajja. Kubanga temugenda asobola kutakulako yadde ku kibiina yadde n'akatono, ago amagezi nga bwadde ga buwa. Mu kukola statement ze Alien Skin walaba ng'avuddeyo ku TikTok ng'ali confident nnyo ng'alaga tasasulwangako wadde omuwendo gwa ssente na gumu okukola omulimu guno okulumbagana ekitebe, era nga yeewera enkolokooto newankubadde kano ke njagala okukutegeeza, newankubadde byonna byonna byagenda mu maaso nga n'obujulizi bwaliwo, evidence ne cameras, ebifaananyi ssaako n'obutambi. Poliisi n'essaawa za kaakati tennavaayo ku kikolwa ekyakolebwa, so nga mu nsonga ezimu poliisi webadde ejja erumbagana ekitebe ng'ejja okukwata abaana tewali abadde agibaguliza nako, babadde bakola bulungi surveillance zaabwe ne bajja ne bakwata abaana ku kitebe kya National Unity Platform. Naye ku bikolwa ebyakolebwa tennavaayo wadde okunyega. Golowooza ensonga zino zikulambika ki? Nti waliyo order eva from above okusobola okulaba nga bino babimma amazzi. Tewaliyo wadde kanyego kalaga nti bannange tugenda kukwata Alien Skin olw'ensonga zino west ne west.
kubanga okulumba privacy y'omuntu oba omenya etteeka n'okusaalimbira amatwala agatali gago. Poliisi yandibadde evaayo ng'eri mu concerned ku ekyo, naye tewali kye baanyega basiise. Kikulaga ki? Nti waliyo omunene ali emabega wa kino, naye nze mbalabula strategy eyo gye mwakozesa era ne gye mutandise info. Mbaagala nnyo wamma, mwebale kwekumira ku UG Updates TV era mbaagaliza olunaku olulungi.